mbuzaako mwena gye musizire okubanga mutulaba. Erinnya yenze Kankaka Emmanuel Peter, nze mutesiteeso wa Media Choice Telefina. Olunaku olwaleero mbaweereza nsinziira Dubai mu lugendo lw'endimu olw'okufuluma eggwanga. Nafulumye Uganda nadduseeyo olw'abasajja abadde baagala okunzita. Kitwalidde ebbanga ddene linamala nga sikola nga neekwese nga ndi mu kuddukadduka, naye era terwali olwo. Bankwata ne bantwala ne bansiba mu safe house. Program y'olunaku olwaleero nzize kubabuulira byali bitya na nsonga ki ezinzulisa mu ggwanga. Wano wendi ndiwo akaseera katono nayitiddewoko naye nga ndi mu lugendo okugenda gye ndaga. Beebaza nnyo bannayuganda mwenna abambeereddewo mu kaseera n'abanjagadde. Tubulamu solidarity mu baamawulire, naye munnange nabo tebalina kyakkola. Nawuliranga bigambo. Bwe nawuliranga edda ekigambo musibira mu bbwa, nali simanyi kyekitegeeza. Ekyamazima kanjogere ku makulu agakiri okumpi awo nti obeera n'ebbwa nga likuluma nga likumazeeko emirembe. Kyokka omuntu omubi bw'ajja ye buli lwakusisinkana awo mu bbwa waakwata, waatigonyola, wanyiga. Buli kaseera lwava eri awo waasibira, kye bayita musibira mu bbwa. Mu ggwanga Uganda bwe baba nga tebannasibira mu bbwa lyo, tomanya mbonaabona n'ambonyaabonya. Ababonyaabonya gye babonyaabonyamu be babonyaabonya. Ku mulundi guno yesi abantu bulijjo mbalwanirira nga mbafaako, ne ku luno kyagwa ku nze. Ndi mu lugendo lwange nsembayo okwebaza abakyala abanyambyeko, abakyala b'ekinnansi abanyambako ne mununula mu nkola yammwe okuva ku bampamba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abasigadde mwenna nja kubabulira, ate mwansuubiza okusinziira ku mmwe mwatunulamu nga ngenda kufiira mu Uganda. Era mbayozaayoza abakyala abo tebatera nnyo okubeerako, naye alina akatambi kano ababamanyi mubamanyi kabaweereze, obagambe na leero senga Mukooki yakikoze Kankaka ne nfuluma eggwanga. Ndiwo wano kaseera katono nga ngenda naye kansooke mbateereko emboozi. Mbadde ne producer wange omwami Annington Dembe Mwesigwa yajja n'aŋŋamba nti waliyo program, waliwo olukuŋŋaana lw'amawulire, press conference olwayitibwa Oweekitiibwa Dr. Daniel Dennis Ssemugenyi, nti ng'ono yali n'abaana baaweerera mu Uganda kati naye nti abaana abo baatuuse okudda ku ssomero, akawunti ye neesibibwa banka ya DFCU, nti okwo nga kwe yali atadde emitwalo 18 egya $, okuweerera abaana. Engeri gye kyali kikwata ku baana nga nange ndi muzadde, naweereza Annington Dembe Mwesigwa mu press conference, era nange netandika okukuŋŋaanya mu editorial engeri gye tukolamu ebintu. Mutuufu esitole twagikola ku lw'obulumi bwe twalina eri abaana abatagenda kusoma, bannamwandu ba Uganda abatalina za kuweereza abaana, n'ebizibu bya Uganda mubimanyi nga tugenda mu press conference. Bwe tumaliriza press conference nafuna obusungu bungi nnyo ku muntu ayinza mazima ddala okwagala okulwanyisa abaana okusoma, nga mutuufu alabika teyeefiiriddeyo ku lw'ebigendererwa bye nali ntegeddeko nti byalimu obunyazi. Nsinzira wano okubategeeza nti nno nze Kankaka ayogera nawambibwa. Abampamba ne bantwala ne bansiba, namalayo ennaku ndooza zaali ennaku ndooza 8 ne banta ku lw'omwenda. Namalayo ennaku 8 ne banta ku lw'omwenda. Kati kitegeeza mba namalayo ennaku 9 mba nzijuliriza olw'omwenda ne banta, naye ngenda babulira byali bitya. Kakati ntandika ntya okukwatibwa. Mu stories nnyingi ze nkola omwaka ogwo, ezebbiri ze nali ndowooza, kubanze sina musango gwa buntu gwe ndowooza gwe nali nkoze, nze siri muzi wa misango. Kakati we mala okukola story eyo nasimbula, nali nnyina kye ngenza okukola ew'omusikawutu omuzimbi ayitibwa Nkoyoyo Elisa Kiwana. Ekyaddala ddala omusikawutu oyo musajja mulungi nnyo, yalina ennyumba gyanzimbira mu Uganda ku luguudo lw'Entebbe awo. Nina akayumba kange ke nali nzimba ne nkamukwasa omwami oyo Nkoyoyo Elisa Kiwana. Kakati lumu nali ngenzeeyo okumubuuza wawe tutuuse nga tuli mu ebyo bya kuzimba, ne nfuna amawulire ga programu eyo Annington ng'avuddeyo mu press conference
ne mugamba Annington kino kikkirizika kantuule wano ewa Engineer Nkoyo oyo ku Nansana the Scouts Paradise nkolerewo program kuba balinako ekibira oyo commissioner w'aba scout wa trainingira aba scout abaana abato abakulu naye wakolera emirimu gye kuba kuliko n'ekifo ekisanyukirwamu ekiyitibwa Scout Paradise. Musajja mulungi nnyo abamumanyi mumumanyi. Nkoyo Yerisa Kiwana ava mu famire ya yali omulabirizi Saabalabirizi Mpalanyi. Nkoyo oyo olw'okuba famire eno njesiga mulimu n'omuntu omulala era gwe ntera okukozesa bwe mba nnyina ekidduka kye njagala okugula kuba abasajja abasuubuzi munna ali mu bya mmotoka kati nali ntera okubakubirako. Eyo gye nasinzira ne nkola programu eyasooka nga njogera ku butali bwenkanya obwa banka ya DFC okusiba akawunti y'omusajja n'okumunyigiriza bintu bingi nnyo ebirimu saako n'okwagala omuwambira ebyapa bye mu kwagala nti mulimu akakundi mu banka ke yantegeeza nti k'abanyazi. Kakati bwe nakola programu eyo nembivaako programu era nga bulijjo bwe nzikola naye nali nsuubiza nti sigenda kukomaawo tujja kulwana olutalo mpaka ng'abaana bazzeeyo ku masomero. Kati mba ndi awo sigenda kubalwisa mboozi kangifunze kuba njagala ebeere nnyimpi ereme kuba bbowa ereme kuwanvuwa nnyo. Mba ndi awo olunaku lumu ng'owekitiibwa Engineer Nkoyo Yerisa Kiwana ankubira. Lwali lunaku lumu ku makya zaali ssaawa nga 3 ku makya bwankubira yaŋŋamba tyowaayi kankaka omanyi Nkoyo tulidde nga tukolagana nze nyina abantu batono benkolagana nabo siri munywa mwenge sigamba nti mubisi guvumirira abagunywa be bamanyi ensonga zaabwe si kubabbaala sigenda mu bidongo nze ndi musajja wagenda okole okomewe waka genda okole odde olera abaana ye bulamu bwange si nti babiŋŋaana naye tebindiimu sibyagala. Obwongo bwange buli kaseera buba bulowooza ku ggwanga Buganda ensi nange mbeereko we neetuusa ng'omuntu kati biri siina budde bwabyo. Kati Nkoyo oyo nakolaganako era naye kuva dda kubanga alina media y'abasikawutu ate na reporting adda ku issues ez'okubba ettaka ly'abasikawutu ekaazi kuva dda. So omusajja tuzze tukolagana mu nsonga namukubirako n'ebirango ebya kampuni ye. Kakati bwankubira yaŋŋamba nti waliwo omuntu ayagala omulangira atunda nnyumba. Bintu byenjogera byennyini mbijjukira kati siina we mbijja bya mazima ddala. Musobola okgendayo Nansana ne mbuuza omuzimbi oyo Nkoyo Yerisa Kiwana Engineer omusajja omusikawutu commissioner w'abasikawutu. Ankubira ngamba nti waliwo omuntu ayagala omulangira ennyumba. Nansaba olukusa nambuuza nti nkuwe ennamba ye. Naye mu kikula kyange mu nkolagana yange n'Enkoyo oyo omusajja oyo namuwa olukusa nti bw'ompa business teweetaaga kunneebuuzaako. Ku luno bwe yanneebuuzaako neebuuza ye lwaki abuuza. Kakati awo nategeera oluvannyuma nti waliwo abasajja abajjira mu drone baali bannamagye era bamweyanjulira ye abamanyi ne bamweyanjulira ne bamugamba nti twagala otutwala ewa kankaka tumwetaaga. Nti bwe yabalaba baalina olukalala lw'amasimu saako n'essimu yange nga bagitadde wakati kwegamba baalina olukalala lw'amasimu g'abantu benkutera okwogera nabo ku ssimu abo be nayogerako nabo naye nze olw'okubasoogera nnyo ku masimu abamu bengendo bagamba nali nabakubirana mu 224 nga twayogerako nga byaggwa kuba nze simala budde bungi ku ssimu essimu ngibeerako nze ne mukyala wange yeka gwe ntera okukubira nali nkubirako Annington omubuulira oba wetugenda okushuutingira oba wetusisinkana era nze nkuba essimu emu sitera nnyo okubeera ku ssimu emyaka gy'okubeera ku ssimu ebbanga eddene nagivaako egyo egy'okuwangaala ate siri mukozi wa bizinesi yeetaagisa ssimu mpanvu kuba actually nkola mirimu gya gundi. Nkoyo bw'amala okunkubira yansaba olukusa nti mbawe ennamba. Kakati mu ddakiika nga 5 oluvannyuma lwa Nkoyo oyo okunkubira ate wabaawo omusajja ankubira nanneeyanjulira nti alina ennyumba erikira mu kitundu ky'ekira tusinkane Namugongo nti gye wali essimu eyo. Kati olw'okuba nze sipapiirira ekyokubiri sinza nkola mu department y'ebirango bya media choice namugamba ngenda kujja saamu kansooke nzija omwana ku ssomero naye naŋŋamba nti ali mu URA alina ebintu bye byakiriyalinga naye oluvannyuma tugenda kulinkinga. Awo wakati awo nange nenkola enkola eyange nagenda okukiyisa mu nkola eyange ye sijja kwogera wano
ngenda okulaba ng'ekintu ekyo kyaŋŋambye si kituufu. Oluvannyuma bwe ziwera ssaawa 7 yaddamu n'ankubira n'aŋŋamba nti ojja nti tusimbuleko nze kansooke nzigye omwana ku ssomero. Kakati nali maze okutegeera nti bantulakinga. We nali ng'era bamanyiwo bulungi ne ŋŋamba owaayo kanteeketeeke enkola nziruke nveewo buli omu n'adduka, kubanga mu kikula ky'abantu abajja okunnoonya baali baweerera ddala 8. Kigambibwa nti bajja ne drone nga bazze kukimanze muntu omu n'emmundu zaali zisukka mu 8 kuba buli omu yalina emmundu. Mbu kasaba atuuka mu kitundu awo drone bwetuuka okuweetebwa mukulunkooyo oyo, abamu baavaamu ne beegaba ku maduuka ndowooza nga bagamba bw'aba abeera eyo bw'anaafubutukayo katumukwate. Ne bamala ne bayingira, omusajja ne bamuteeka ku mudumo gw'emmundu. Nkooyo oyo misana ttuku. Ebintu bye njogera nabiwulira ku bakozi be. Gun point bamuyita wabweru n'abagamba mujje mu woofiisi, bonna nga balina zipisito mu biwato ne bamugamba tutwale wakankako oba tutwale mu ggwe. Kakati ntegeera ntya kiki ekyali kirivaako obuzibu. Nze sitera kwogera wa wenkolera vidiyo mugenda okugiraba mba nagikoze dda. Naye ku olwo nayogera olw'okuba nti abadde mukwano gwange, nayagala nsinzire mu programu eyo mweyo kye bayita program mention ng'omuntu okoledde mu kifo kyate kirungi. Okumwogerako si kintu kibi, nze ebyo mbikola newankubadde enkola ebirango, naye ate omuntu bw'aŋŋamba nti kolera wano ku bizinensi yange muddizaamu ekirango mu programu eyo kennyini. Ate era twali twakolagana dda nga si bulabe. Omusajja nga mukola ki? Bwe nali ngenda okukola programu neyanjula ne ŋŋamba ntudde eno mu kibira ky'abasikawutu. Ekyo kye kyantegeeza kasita baamulumba nti ekimututte era baaleka bamulabudde nti waba tayagala bizinensi ye bagiggyewo. Balina amaanyi ag'enkizo era bajja kumukwata bamukole buli kimu kyayagala, abatwale ewange oba aggale bizinensi kubanga bajja kumukola ekikyamu. Okumuteeka ku gun point, bwe bateeka ku gun point musajja musikawutu. Ekituufu ndowooza bimanyi kye bayita abasikawutu. N'entalo zaalwanye ye ng'omuntu mu ntalo z'abasikawutu ez'abamafiya okubba ettaka. Nsuubira alina kuba mugumu ate nange anjagala nnyo era teyampaayo. Kakati bano bwe bamala okumanya nti nno ngudde mu katego kaabwe ak'okulanga ennyumba yaabwe, bamuviira ne bavuga drone bajje bansange wendi, naye nange nali maze okutambula nga nvuddewo. Mu lunaku olwo natambulanga nga nakwata booda ne mbuna Kampala nga bwenvaano bwe ŋŋenda wali bwenvaano bwe ŋŋenda wali mpaka lwe natuuka gye sijja bagamba nenjawukana n'essimu, layini nenjisuula, essimu nenjisuula, naye nga sinaba kuva ku layini eyo. Nakubira abadde ankubira ne mmugamba nti ssebo gyebale, nkimanyi bulungi nnyo toyagala kulanga nnyumba, oyagala kunkwata. Naŋŋamba nkooyo oyo abigambye biki naye ekyaddala ebbanga lyempangaalidde mu mulimo nga sikwatibwa, buli kintu mba nkimanyi nti kati ono anjagaza kino oba anjagaza kino. N'abyewakana, essimu nenjijjako nagireka mu kitundu kirala nange nenziruka nengenda okwekweka olwo ewaka sikyasobola kuddayo. Kakati ebiseera ebisinga buli mu Uganda kasita batandika okutunoonya, obutemu busukkiridde mukwano gwange Mukama amuwe ekiwumulo eky'emirembe. Muzeeyi Mulabola kati akyakaaba. Omusirikale Muhammad Kirumira baamutta ate nga ye amanyi n'emmundu. Kakati ebintu by'obulamu mu Uganda sibiteekamu muzannyo. Jjo wano omugenzi Isima Ichuli baamusse. Kakati Isima yankuba wala. Kyova olaba nze ate nga yali musajja ng'ayogerera abantu ng'era nze bwenkola. Nange kyekinzirusizza mu Uganda kuba ntidde kuba n'abayagala okunzita. Tosobola kuddira bulamu bwo n'obuteeka ku kawuguwa bw'otyo ng'olina abantu abakimye, omuntu n'akwata emmotoka nga mulimu emmundu 8. Munnange ku olwo nadduka sadda waka, olwo nga ntandise chapter y'okusulanga ku makubo. Saddamu kulabikako waka nga nsigala kweyazika ku ssimu z'ababoodabooda n'enkubako ewaka n'eŋŋenda. Kati ku olwo bwe ŋŋenda nali nina okuwuliza. Ngenda okukizuula ng'abamagye bano enkeera w'olunaku olwo baakeera ku makya mu Bunyonyi mu maka g'omuzimbi Engineer Nkooyo Yerisa Kiwana nga bamukwata nga bamuwamba nga bamugamba bw'otaleeta wano kankaka naawe bizinensi togenda kusigaza, nga bamukwata nti nga bamutwala ku Ssemwayo Embuya nga bamuteekaawo nga bamugamba omusajja ajja kkuba, bw'akuba olina otubuulira enamba kwali
kubanga ekiragiro mbu bo bagamba kyavudde mu siteeti. Kaakati bwe mala okuwulira ebyo nti Nkoyo oyo bamukutte, nagenda mu mmotoka yange nalinamu essimu endala ne ndikoodinga akatambi ne nkasheyalinga katambule, kubanga nali maze okuwaayo obulamu nga nkimanyi nti kati saawa yakufa. Olaba omuntu akwata omuntu ali mu kuzimbira ennyumba, gw'okubira essimu yokka ya inginiya Matilya atuuse. Kaakati nga omusajja bamukwata nga bagamba bannaye nze ndi inginiya w'omusajja twakolaganako ne kati wano muzimbira ennyumba naye n'ennyumba namuwola mpole. Ekituufu ennyumba yali yakavaayo mu musingi nga bamugamba nedda tofaayo, tutwale ku nnyumba gy'azimba kirabika olimba. Kati nga bakola lukwe nga bagamba nti tutwale ku nnyumba tulina okumufuna, nga bagamba nga bafuna abasajja mwabo bennyini nga bagamba tukwate ennyumba ye tugikoone tugisuule ku ttaka gy'azimba. Kati gwe Nkoyo oyo omale omukubire omugambe nti wano waliwo enkaayana z'ettaka, dduka jangu ennyumba bagikoonye omuweereze n'ebifaananyi. Omusajja abatwala ku nnyumba nga banoonya bintu bya kukoonawo nnyumba. Muwulire bannange, mutegeere ensonga lwaki nadduse. Omuntu annoonya yagenda ku nnyumba eyali yakava mu musingi, inginiya gye yali yakasitulayo omusingi, ne beeteesa ne bagamba tugikoonekoone yonna tugisuule ku ttaka mpaka nga azze wano. Kaakati bwe yatuukayo mbu abiŋŋamba byonna nnyina engeri yange gye nabifunamu. Bwe batuukayo nga bagamba bannaaye bwe mukoona ennyumba eno ngenda kubawaabira, kubanga ennyumba eno nagizimbye ku bbanja, nze nzimbira abantu bwe bansasula mpola mpola. Omusajja mbanja $5,000,000 tannaba kugamba kati mukoona ennyumba egwe nga ntaddemu ssente zange. Kati bwe batuuka ku nnyumba nga bankubira, nga bayita mu muntu nga bankubira nga baŋŋamba owaaye ennyumba egudde. Olwo tebaakubira nze, baakubira mukyala wange. Baalina olwo ennamba 2 ze bamanyi, baalina ennamba ya muko wange, Mukama amusaasire, yafunye n'ebizibu, musaasirako mu vidiyo eno. Ebyo byadde bya buntu bya famire. Ne bagamba mukyala wange nti dduka jangu wano, ennyumba yo kirabika wano waliwo enkaayana z'ettaka. Naye tosobola genda kuzimba wantu nga tokoze mukwano na banneiba. Mu kitundu ekyo tulina banneiba bangi twakola omukwano, kubanga twegattira wamu ne tukola ekkubo eriggusa abatuuze. Lyali bbi nnyo ng'amazzi bwe galiyitamu libomoka, ne nsobola okuteekawo ebigoma abatuuze ne bayitawo, era bansanyukirako nnyo, abasinga ne bansaba n'essimu. Kakati bwe bagamba nti nno olwo essimu eri nali nagivuddeko nga nnyina we neekwese nga nkozesa ssimu zaawo, omukyala ankubira ngamba nti bagambye nti eno waliyo enkane. Olw'eyo essaawa ku butemu bwali buzze mu famire yange, nga ne bw'oŋŋamba ki sikyasobola kukikkiriza. Bwe bagamba nti ennyumba bagikoonye, simanye waliwo enkaayana z'ettaka, nga nkubira eyanguza ettaka nga mubuuza nga ŋŋamba waapi. Awo kitange yakulirawo n'abantu babaddewo emyaka n'emyaka, ani ayinza okukoonawo. Tekyammalira nga ŋŋamba omukyala nti kubira banneiba balimi, banneiba baffe. Neiba yali ku mudaala gwe, alina omudaala waali, yadduka misinde n'atuuka ku nnyumba nga tewali kiriwo okuggyako abantu abali mu kitundu abatategeerekeka. Akoneko ne tukabuuka, inginiya Nkoyo ne baddayo naye, kye nategeera oluvannyuma nti nno baali batambula naye ng'era bamutwala ku Ssemwayi. Kaakati ezo ennaku nga ziyita, ndowooza nga bagamba ono. Kati bwe bamuzzaayo twagiranga obudde ne tukuba, naye nga bwe tukuba ekikula ky'omuntu gw'oba okolagana naye omumanyi. Bw'obeera ne mukwano gwo nga abeera mu bbaala owulira abatamiivu emabega, bw'obeera ne mukwano gwo nga ayagala nnyo omupiira owulira, bw'obeera ne mukwano gwo nga wa mu woofiisi era omanya, era ne bw'oba musajja ng'olimba mukazi wo nti ndi wano, watakumanya asobola okumanya nti ono ali mu mmotoka oba ali ku ssomero. Ekikula ky'omusikawutu Nkoyeresa kiwana, batabani be ne woofiisi ye waliwo disipulini. Tera okumulaba bw'atuuka okukwata essimu tewabaawo na muntu addamu kwogera. Naye bwe twamukubira ng'awambiddwa, twawulira emabega zi leediyo koolo mu bumanyi obwo obubeera ku bifo by'abamagye nga bukaabakaaba, ofuyasiri ne tumanya nti kaakati ono mukwate. Ate era n'abantu be baali bakitegedde nti mukwate, ng'era twakitegedde. Kaakati eyo ne tulekeraawo mukubira, ndowooza obudde bwali eyo mu kiro, obudde oba baamutakira oba baamutadde musajja wattu
naye ebintu ebyo yabisirikira kuba tebyamuyisa bulungi. Naye nkwebaza nnyo ow'ekitiibwa okolanga emikwano n'okolanga emikwano nga nkooyo, buli omu aba n'emikwano gye. Kaakati oyo nga bamuvaako nga batandika omukyala nga bamuturikinga bintu bingi nnyo byali bingi sigenda banyumiriza. Kaakati wano nga bagaa kati mumanyi tukwate mukazi we ajja kujja, olwo mbuzi tewakyaliwo nasobola kunturakinga, ekyo nga bakivaako nga bagamba katukubi. Nalina abantu bangi benkubira, kati bakwata abantu nga 3. Naye nze bwe mbadde mu Uganda nga sinaba kuddukamu mbadde nnyina omuze. Edda mu biseera eby'abantu okubba obutaala ku mmotoka, nalina emmotoka ng'emmotoka zitutawaanya bazibbako namba plate ne bakwegayiriza, mbimanyi ebyo bwe bajja ne bawambako namba plate. Kati nayiga nti e Kampala bw'obeera n'emmotoka, kubanze siri musajja mweraze, siri musajja mwejalabi yadde omweraze. Nayiga nti e Kampala bw'oba ovuga oyita ku stage ya boda bakungiriza abagagga. Ekintu kye saagala ekyo kumpita, kubanga ekyaddala siina ddaala lya bugagga lye naatuuseeko lye ndowooza nti nno lisobola okumpisa omugagga. Kakati nakizuula nti bw'ovuganga emmotoka ng'oli mupangisa ng'ate yeetaagisa mu mirimu, buli lw'ogireeta ewaka oba weeyitira babbi. Bw'okutagirako babbi ba butaala abakunoonya bamanya geeti w'oyingira. Kati siina malala ago, era natandikawo enkola nti nze waka ntuukira ku bigere. N'abantu b'okukyalo oluusi tebamanya nti nvuga emmotoka kuba ngireka mu paakingi ne nzija nga nkutte obuveera obulimu emigaati. Ne mukyala wange by'abantu bye nti ebyo by'oba oleeta ewaka. Kati ntera kutambulira ku bigere. N'ekyokubiri bwe manzira ewaka mpita nnyo mu mikwesese, njagala nnyo buppanya. Saagala nnyo kweramba eri bammanja, kweragana kulaba omanyi omuntu akupimaapima n'agamba oyo gundi gy'ayambadde. Ekirala ntambula nnyo n'ebyuma eby'ebbeeyi nga zi kompyuta, amakamera gano ge tugula eg'ebbeeyi, wiki buntu obwo buli target eri abanyakuzi. Kaakati olw'okuba nti emmotoka ngiteeka mu paakingi, nakiyiga ekyo kinnyambako. Balondoola emmotoka naye nga tebagimanyi, babuuza ku kyalo nti omuntu bw'ati mumumanyi, nti aa. Ne bavaawo ne bagamba kati tukwate mukyala we. Omukyala naye yali yategedde dde ekiriwo, nga n'ewaka yadduseewo, nga n'abaana twabajjeewo, naye nga twaliseewo omwami, tuyina omwami atukolera ewaffe atuyambako, nga yatwala omwana ku ssomero. Amujja gye twali twekwese, omukyala we yali yekwese tewali wala nnyo, n'amuleeta ku ssomero. Kati ne bagamba mumanyi kirabika ndowooza tukampinge ku ssomero. Era n'ab'oku ssomero ndi mukwano gwawe baŋŋamba nga wano waliwo ababuuzabuuzawo omwana waani. Omwana wange ye Kanka Capital Junior yali ayingidde bebbi. Ne ndagira abasomesa bamukyuse erinnya balekerawo muyita Kankaka, bamutuuma eryo lye baagala kasita omwana wange mumanyi. Ne mukyusa erinnya mu kaseera ako, era ab'essomero ne bakimanya nti teri muntu kuddamu kuyita mwana wange erinnya. Nebaza nnyo director w'essomero eyategeera embeera mwendi, n'atagoba mwana wange kugamba nti gwe tondeetera bizibu, wakampa omwana wa bebbi ate ondeetera ebizibu. Kakati awo ne tuvaawo. Bwe baguumika omukyala ndowooza ne bagamba kaakati katugende ku ssomero, tunaamukwatira ku ssomero. Ekirungi alina abaana. Ebintu ebyo byonna bye bagamba olwo nga nze nkola ki? Ennaku ezo zonna ze nali neekwese nga sisula waka, nziruka ne mpaakinga emmotoka ku mafuta. Navuganga ne ngenda ku lw'e Masaka bwe nti ne mpaakinga emmotoka ku mafuta nga nninda obudde ne buziba. Bwe buziba ne nkyama ku batunda emmere ku kkubo, buno butoni abakyala batunfumba emmere ku kkubo n'endya. Bwe mala okulya akamere ne nvuga. Bwe nvuga jjukira nali siina ssimu, siina ki. Kati nga bwe ntuuka ku petrol station ezimu nga mbuuza ewali asikaali. Asikaali nga mugamba asikaali mbadde ku lugendo biki naye njagala kupaakingako wano neebakemu katono. Asikaali muwaayo eky'ettaano nga nkuuma paka obudde lwe bukya. Obudde lwe bukya nga njawukana n'emmotoka ng'ate ngenda okwekweka. Olwo nga nnoonya wenkubira essimu. Kaakati awo wonna bwe balaba nti tebankwate ne bagamba kati tulondoole emmotoka gy'avuga ndowooza lwe tunaamanya. Naye era mbajjukiza nze ebbanga ly'empangalidde mu Uganda ne mu mawulire n'omulimu gwenkola, mmanyi bulungi ebiguvaamu ne biki bye tukola, bizibu ki ebireetebwa omulimu ogwo gwe tukola. Kati fast forward awo wonna nabonaabona nga nsulanga ku makubo
nasula kunagendako ne mukyale ye Masaka nayo nga sijaayo. Ekyaddala ddala ekigambo ekyasinga okuntiisa kye kigambo abaali bannoonya kye baayogera. Omwami omu ng'era nakutegeera sigenda kwatuukiriza mannya bwe yali akutta abantu bakwata abantu basatu ababiri sigenda boogera Inginyankoyo oyo mwogerako kubanga ye musajja mukulu abalala babakwata batya nnyo ne bankyawa bagala otukwasa biki naye ekyannyamba nti ne be bakwata ate ne wange baali tebamanyiiyo. Akakundi k'abamafiya akankwata lwaŋŋamba wange baali tebamanyiiyo nga ne bwe bagamba tutwale gy'abeera. First of all nali nziruseewo nga ne bw'onajja tojja kunsangawo. Ekyokubiri nti waliwo gwe bakwata yali amanyi nti mbeera wano kubanga mweri sitayiro mbagambye kati ndowooza nga basalawo bagamba wawa parking emmotoka aga tunoonye emmotoka gyavuga bagenda ku parking waliwo akavubuka akakiga kakajja nga bakatulugunya kababuulire namba plate y'emmotoka gyenvuga nga nako kaali tekalina kitabo kaali bakakaleeta nga tekalina kitabo ng'ennamba tagimanyi naye nga n'ekitabo kati wekituuka ku mmotoka kati kambazeeyo wali. Ekigambo ekyasinga okunzirusa n'okumalako emirembe kyekigambo bwe mala okukola akatambi natambuza akatambi ka audio nti waliwo abaagala okunzita naye bwe mbanga nfudde be bano ekituufu abamu ku bo omu yagamba munne nti ebyo byagamba mutugenda mutta kitono ekyokufa kwe nga tugenda mutta kitono afune bufunyi muguwa yeeteekemu kubanga we tunaamukwatira tugenda mukola ekintu ekisinga ekyo kyayogera yeetuge bwetuzi kuba ffe tumukwatirako tugenda mukola ekisingawo. Munnange ekigambo ekyo kyanziruse ebbanga kaakati embeera esukka mu wiiki embeera eyingira wiiki ey'okubiri mubimanyi ffe Abannayuganda bammere ya leero lwotakoze emyaka 5 egiyise mbadde nkola content online gwe mulimu gwange gwenkola ebintu ebirala nyongerezaako bwongereza biba bya ddiiru si bya lubeerera ate ne b'obikola nabo oluusi bwe bakuwulira nti oyiggibwa nabo tebasobola kukolagana naawe. Neebaza nnyo bafaani bange abankubiranga akasimu n'owaayo abaana bange amata nti owaayo leero munyweyo amata naalibadde mba mentioninga naye munnange buli kyoyogera mu nsi y'abanyigiriza omuntu oyo obanga amutadde ku ki obanga amutadde mu bulabe. Kaakati buli muntu abeera ne famire bankwata batya nga sinagenda kubankwata batya. Nina mukwano gwange musajja munnamawulire musajja swaba salaamu alaikum bamuyita Nkata Tariiki. Nkata Tariiki yali ahostinga Tamale mirundi olw'Essande ku TV ya SK Mbuga buli lwa Sande. Kakati omugenzi Tamale mirundi mukama muwe ekimula ekyemirembe olw'Essande yawanga driver we leave nga tamukima. Kakati nganze atuula mu motoka yange twabeeranga ffenna olw'Essande tulusiba ne muzeeyi mirundi kati nga bwe tumala okunyumya emboozi yaffe oluusi n'okukolayo show nga mmuvuga nga ate mutwala ku TV SK Mbuga ewa Tariiki twakwataganira awo nitufuuka ba mukwano ankubirako tandika okudiringa tuli myaka ya kivubuka. Tariiki ankubira olunaku lumu aŋŋamba waliwo omuntu akwetaaga naye yaŋŋambye ayagala kuwa kalimo waliwo akalimo wano kagenda okuwa era obulimu bwaffe mubumanyi obwagundi obw'abamawulire kuba kuwa kalango okola akalango ekituufu ebiranga ebyo bitukolera bw'oba osobodde okufuna abantu ababikuwa mu bulungi. Tariiki nga ŋŋamba omanyi njagala tusinkana omusajja ono aliko ddiiru naye tondyako ssente tugenda kusisinkana ku kizimbe kya Sudiiru ekiyitibwa Kingdom. Biri byonna mbibanyumiriza naye kambazzeeko akatambi emabega ng'okunnoonya tekunnatandika. Mbabuulire lwaki nakola conclusion nti abampamba newankubadde nga kakundi kaaleka hallmarks nyingi nnyo ezikalaga baali bavuddewa. Kakati Tariiki fast forward tusisinkana ku Kingdom building tusisinkana omugagga yagamba nti ndeetera omusajja gwe bayita Kankaka kaddiiru kano mulasajja oyo kirabika aggusa ddiiru ne Tariiki munnange
teyamanya okusinzira ku bwe namulaba musajja mukulu teyamanya kati antuusewo omusajja tusinkana ku Kingdom bwe neetegereza omusajja kubanza empangadde mu Uganda ate nakulira mu famire zenare mumanye neeyisa yaabwe namutunulira omusajja nga musirikale naye saakifaako omwami ono ayitibwa Mugalula kye saamanya nti Mugalula ono is a senior security and administrative officer owa banka ya DFCU nakitegeera luvannyuma nti ono mbu senior security and administrative officer yalina obusimu buno obutini mu bukesi bwe bayita banner phones ng'alina n'essimu endala zino satellite phone omuntu alina satellite phone mu Uganda aba akuba butereevu mu State House oba aba receiving amasimu butereevu mu State House abantu ba bulijjo bwe tumanyi unless nga yali agirina over other reasons nga DFCU bwekyo bwekola naye n'okusinziira mu kifo enamusanga n'eyamuntwalako kye yaŋŋamba is highly placed mu State House nenzijukira gwe basooka naye kati nkujjukiza mbigattagatta gwe basooka okuwamba yaŋŋamba omwami nkooyo oyo nti bwe yali awambiddwa bamugamba ti mission ey'okunkwata oba kunzita banzite oba ki kyonna kye baali bagoba nti state ye yagibawa state ki ekigambo kiri kimu nduuze ba State House kakati bwe tumiitinga n'omusajja ono ayitibwa Mugalula John twamiitinga ku Kingdom nti ng'agenda kumpa diiru teyali yattaka yantuuzaawo naŋŋamba sikumanyi ate oluvannyuma n'amaani naŋŋamba nkumanyi nti aba banka ya DFCU omukulu wa DFCU Charles Mudiwa yeetaaga okwogera nange ku nsonga ezitambula ez'amawulire eza Dr. Semugenyi n'okukwata akawunti ye kakati omusajja nga tutuulaawo nga ŋŋamba kankubire MD wa banka mwogere